Kino kyekifo abatamanya ngamba bakubidde Sheikh Hassan kiri amasasi ekiro ekikesezza olwaleero ebweyogerere ku luguudo oludde Jinja. Poliisi ekifo kyonna ekyetoolozza obugwa nga tekkiriza muntu yenna kukituukamu kigisobozese okukola okunoonyereza okutuufu. Fred Sebatta ono nga yerabiddeko n'agage annyonnyola ekibaddewo. Era abafudde babiri abasinga bagendedde ku bisago. Abafunye ebisago bali bataano bafunye ebisago. Abatemu bano balumizza n'abantu abalala ababaddewo nga muno mwe mulina omugoba w'ekimotoka kirukululana namba KAN 642F. Owokubiri twalabe masasi gavuga mu bbanga. Eryokusatu eryokuna ono nga bakubyemu amataala nerimukwata ne tandiboyi we bamukuba amasasi. Ekitulyo kyekisooka n'ekyokubiri kya tandiboyi kiri eri. Yogera ngoyogera ku trailer kuba kati awulira trailer kuba muna Kenya si muna Uganda naye abadde agezaako okulwanira muddugavu munne kyekyamusizza. Era olwamaze emissoni zaabwe ze babaddeko n'alinnya bodaboda era addukidde ku bodaboda. Naye tubuuza essaawa zino lwaki tufa era na lwaki tuttibwa? Bibadde kawempe tubadde tubiwuliddeko ejjijja ku gataliiko nfuufu kati biri mbweyogerere. Lwaki tuttibwa lipoota zibula? Abantu abalala bana nabo bakubiddwa amasasi mu butemu buno nga Sophie Nakawala bw'annyonnyola. Yawulidde amasasi mama Shakira n'akubawo oluggi lw'edduuka kyala n'atambula agenda kuyita wali wakiwa enkoko yagenda awo yafiiridde omukyala teyafiiriddewo jasiba yagudde n'azirika namukusa mudwaliro babamuteesa olutumane babamwongeddeyo awo waliwo abafuneko ebisago. Sheikh Hassan kiri akati ye Sheikh ow'Okumi okuttibwa nga bonna bakubwa amasasi abantu abali ku bodaboda. Mu mwezi gwa Desemba 2014 Sheikh Mustafa Bahiga yakubwa amasasi ebwebajja ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe ng'ava okusaala nga wakayita sabbiiti emu yokka nga Sheikh Dr. Abdulkadir Muwaya yakakubwa amasasi ewuwe ku ssaawa 3 ez'ekiro mu disitulikiti y'e Mayuge. Mu August 2012 Haji Hussein Jjunju ow'Erwebitakuli mu disitulikiti y'e Sembabule naye yakubwa amasasi mu kifuba agamuttirawo. Basheeka abalala bangi bazze battibwa nga bakubwa amasasi wabula nga n'okutuusa kati ababatta tebamanyiddwa.